Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video olunaku olwaleero nze nammwe abaana abawala nze nammwe abakyala nga gwe omukyala wagenda ku kyeyo kukola ng'ogenda kukomawo nga tonnakusinkana mwami wo njagala obeere ng'okozesa ku ddagala lino kigenda kuba kikuyamba ng'okomyawo obwagazi mu bukyala bwo okomyawo ennyonyoogeze ez'omukwano wamu n'ebbugumo mu bukyala bwo kwegamba okwekolako saaviisi wansi mu bukyala bwo nga tonnaba kusinkana mwami wo kwava ku kyeyo naawe ng'oli wano mu Uganda naye ng'omwami wo yagenda ku kyeyo ng'agenda kudda mu kano akaseera ak'ennaku enkulu njagala obeere ng'otunuulira eddagala lino ligenda kukuyamba okubeera nga weekolako saaviisi wansi mu bukyala bwo mu nsonga ezo ezisinga obbasumbuwa nga bwe okimanyi nti obeera oluddewo okwegatta n'omusajja abakyala abasinga mumanyi okukona kwegamba n'obeera ng'owulira ng'ebyokwegatta nga tokyabiriko ng'owulira omutima tegukyaliyo olw'ensonga nti obeera omaze ebbanga ddene nga teweegatta n'abasajja teweegatta na mwami wo kati omwami wo abeera agenda kukomawo kyandibadde kirungi n'obeera nga weesumulula kwegamba n'obeera ng'ofuna ennyonyoogeze z'omukwano omusajja agenda okukukwatako obeere ng'ekyagenda okukukola obeere ng'okyagala. Eddagala lino lyakweyoteza nkusaba ofune essefuliya tugenda kusooka ddifumba nkusaba ofune eddagala lye bayita kanyeebwa funa kanyeebwa muteekemu mu ssefuliya omwo mufune ng'awerako funa nabbugira ne nabbugira mufune ng'awerako naye muteeke mu ssefuliya omwo ofune ebikuta by'enniimu funa ebikuta by'enniimu nabyo biteekemu omwo oba ofune enniimu ozisaliresaliremu so okufuna enniimu nga 2-3 nkusaba ofune omubisi gw'enjuki gw'omubisi gw'enjuki toguyiwaamu kati asooka oguteeka ebbali omubisi gw'enjuki nkusaba ofune ebikoola by'omulluuza funa ebikoola by'omulluuza biteekemu mu ssefuliya ofune ebikoola by'amatovu funa ebikoola by'amatovu nabyo biteekemu mu ssefuliya omwo ofune kafumitabagenda oba kafumitabagenge funa eddagala eryo lye bayita kafumitabagenda nayo teekemu mu ssefuliya omwo ofune ke bayita kaamubiri funa kaamubiri nako kateekemu mu ssefuliya omwo ofune katunkuma obutulo obwo obutono funa bukatunkuma nga buto funanga buto nkusaba osooka obusekulesekulemu obuteeke mu kaveera obusekulesekule nabo buyiwemu mu ssefuliya omwo mw'otadde eddagala eryo nkusaba eddagala eryo nga bwe ndikugambye liteeke mu ssefuliya teekamu amazzi liteekeko ku kyoto litokote kati eddagala lino liba litokota nkusaba ofune ebbaketi funa bbaketi bulungi nnyo oba ebbaafu nkugambye lyakweyoteza oba kutuulako funa bbaketi bulungi bw'omala okufuna bbaketi nkusaba oyiwemu omubisi gw'enjuki mu bbaketi omwo nga tonnayiwamu ddagala sooka oyiwemu omubisi gw'enjuki osooka okuteekamu ejjiiko emu ennene esenenva n'oyiwamu ejjiiko y'omubisi gw'enjuki mu bbaketi omwo kisinziira busobozi bwo mubisi gw'oba ofunye naye nga wanitaddemu ejjiiko 2 ezisenenva ezo ennene oba ejjiiko emu bw'omala okuyiwamu omubisi gw'enjuki mu bbaketi eyo nkusaba oyiwemu eddagala eryo lyonna liyiwemu omulundi gumu weeteeketeeke bulungi sooka olireke liveemu omukka ogwo ogubeera ogw'amaanyi sooka olireke liveemu omukka ogwo ogw'amaanyi kati omukka ogwo bwe gukendeera nkusaba obeere eddagala eryo ng'olituulako oba tuula ku bbaketi eyo mw'oliyiye naye lituuleko ng'oli bukunya ng'oli bwereere kibayita okweyoteza noza mukitegeera tugenda kuyoteza wansi mukyala bo lituuleko kyenkusaba gwe omukyala oba omanyi nti omaze ebbanga ng'omwami takwebakako nga teweegatta na musajja oba n'abasajja ng'omanyi nti ogenda kusinkana mwami wo ogenda kusinkana omwami wo akomyewo okuva ebweru beera ng'eddagala eryo olikozesa nga bwe nkunnyonnyodde kigenda kukuyamba okubeera nga weekolako saaviisi obeere ng'otereera bulungi nnyo eddagala eryo ekyamazima olina kweyoteza mulundi gumu mu mwezi tugeze waakakomawo eddagala olifunye lyeyoteze omulundi gumu olw'ensonga nti si kirungi kubeera nga weeyoteza wansi eyo ate tekiba kirungi kubeera nga weeyoteza buli kaseera nedda kijja kuba kirungi nnyo singa onaaba ogoberedde bembeera nkugambye kigenda kuba kikuyamba afazaali osobola okukikola n'omanya nti mu mwezi
neeyotezaamu emirundi ebiri, neeyoteza ng'omwezi gutandika, ne neeyotezaamu ng'omwezi guggwaako. Toddamu osobola okumala emyezi egiwera ng'etaano nga tozzeemu kikola ekintu ekyo eky'okweyoteza, oba n'omala emyezi ng'esatu nga tozzeemu kikola eky'okweyoteza. Kwegamba okweyoteza kwonna kyetaaga obeere ng'okuwaamuko ku sipeesi, tolina kikola buli kaseera tekiba kirungi. Kansubye n'ekyo mukitegedde, beera ng'okozesa eddagala eryo lijja kukuyamba bulungi nnyo ggwe omukyala ava ku kyeyo, naawe omukyala ali ewaka wano e Uganda ng'omwami wo agenda kudda buzzi ng'ava ku kyeyo, akwegamba agenda okutuukako nga mutuufu oli mukyala muwoomu, ng'oli mukyala wa njawulo. Kamba WhatsApp nnamba yange, osobola okumbuuza ky'otategedde ku ddagala lino ery'okweyoteza, nja kwongera okunnyonnyola. WhatsApp nnamba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp nnamba yange, nja kuba nkuddamu bulungi nnyo. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga vidiyo, mubeere bulungi, mweraba.